assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Bukedde TV. Manange nange nsanyuse okubeera nammwe olwaleero. Nga bulijjo ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala nensaba okusaasira n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njagala okuddamu okwebaza olutimbe luno gaggadde olwa Bukedde olw'enteekateeka eno ennungi era nziremu neebaze mukoddomi wange Haji Rashid Ssenyonga ne banne aba Prestige olw'okwasaganya enteekateeka eno era ngamba mugende mu maaso abantu bingi bye bakyayagala okuyiga ebikwata ku ddiini yaabwe naddala omulamwa guno gwe tuliko ogw'ensonga z'amaka. Amiin. Pozi tubadde ffenna guno musomo gwa 8 ku nsonga z'amaka. Omusomo ogwajjo ogwabadde ogw'eggulo twayogedde ku mpisa z'abafumbo. Kaakati olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ezivaako okutabuka mu maka na ngeri ki abafumbo gye basobola okubeera nti no bakwasaganyamu ensonga okutabuka okwo kubeeko n'ekkomo kuleme kubaviiramu kubeera nti ate baawukana. Pozi bw'oneetegereza ennyo era n'emisomo gye tuyiseemu emusanvu emabega twatandikira okulaga omuntu ayagala okuwasa nti eddiini teyakulekerera nti weekolere by'oyagala weesangire gw'oyagala mu bbaala oba mu disco. Nedda baakubulira wajjojja omukyala n'omukyala ne bamubuulira musajja ki gwasaana okufumbirwa. Lwaki? Ebyo byonna okuteekateeka ofune omuntu gwe musobola okukola naye amaka ag'emirembe n'essanyu agatagenda kubeera mu mbirigo leero n'enkya dduka abantu tebakwatagana. Ate era obusiraamu ne bugenda mu maaso ebyo byonna wadde olonza omuntu omulungi naye ate bukulagira ddala n'emigaso gy'obufumbo obeere ng'ovaluwinga ekintu kino ky'olina era nga ne bwe munaaba mufunyeemu obuzibu nga bwe tugenda okubwogerako naye bw'otunula obunene bwa kino ky'olina ebizibu biba byangu obiteeka wabbali n'ogamba nedda kanneerekereze kansibe omutima nsobole okusigala ng'ensonga eno gye ndimu ey'obuvunaanyizibwa Allah gy'ayagala ennyo gye yafugira enkola y'ababaka okubeera nti osigala nga ensonga eyo gitambuza kubanga mu bigendererwa by'otayinzaga nti obisuule olw'okuba mufunyeemu obutakkaanya oba mufunyeemu obuzibu. Obufumbo bukuuma eddiini yo, obufumbo bukuuma omukyala n'omwami okubeera nti nno tebagwa mu bukyamu n'omanya nti ono ye munnange gwe mmalirako ekyetaago kyange eky'obuntu naye n'amanya ate n'ogattako n'okubeera nti nno mujjukire twagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja kwewaana ng'agamba nti nno nina abagoberezi bangi naye nga yo contribution yo wawasa oba wafumbirwa ne mbeera nga muzaala n'abaana n'okubeera nti nno abamanyi baakikakasa ne bagamba nti ng'oggyeko farada Allah subhanahu wa ta'ala ze yakulaalikako obufumbo buno bukulembera sunna emirimu egya sunna era tugambanga nti nze kambeere ku ibaada ndiko obufumbo. Kale ebyo byonna tubitunuulira omuntu n'abeera nga alaba obunene bwa kino kyalimu wadde nga tugenda kwogera ku njawukana enjawukana asobole zitwala nga kintu kitono nnyo kibaawo ne kivaawo gwe tekimala okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala akutadde mu mbeera ey'omukwano n'okukwatagana n'akisaako ne aya namba n'agamba nti akamu ku bubonero obulaga okubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyamagero bye kwe kubeera nti no yakukolera omusajja yakukolera omukyala omumulize gyali ebirowoozo. Kakati kibuli womanya nti omukyala ono awumulizaayo ebirowoozo naye awumulizeewo ebirowoozo ebizibu mubisuubire kuba byo bibaawo naye mujja kufuna engeri ki gye mubikwasaganyaamu. Ezzadde tulyogeddeko okuuma famire n'omanya nti wa gyenva ono mwana waani ono mwana wange
asikira simusikira ono avaawa, ebyo byonna temusobola bituukako nga tewali bufumbo, kuba singa abantu baali beebereraawo nga buli omu agenda ne gwayagala tewandibadde tewandibadde bika, tosobola kwawula nti ono ye mwana wo, tewandibadde famire. Naye kaakati ofunye omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwakuwa okuumireko eddiini ye, kale eddiini yo naye akuumireko eddiini ye, n'emigaso mingi egibeera awaka, famire neebeerawo, mulina abaana, buli omu n'atwala obuvunaanyizibwa bwe ne muwangalira mu ssanyu, n'ebyo byonna wadde eddiini yabitunuulira, naye ate kya buntu okubeera nti nno abafumbo oluusi bafunamu obutakkaanya, wabeerawo okusowagana eri abantu ababiri bwe muwangalira ewamu. Ate naddala nti embeera eyo oluusi ebaawo oluvannyuma lw'okubaako awamu, kubanga mu biseera bino ebya hanemuunu mwakaagalana kiba kizibu nnyo buli omu okulaba obuzibu bwa munne. Buzibu ne bwe bubaawo oli abutwala abubuusa amaaso, tetwagala okole neno mu maaso, twagala big picture eyo osigale nayo obulamu bwo bwonna, omanye nti ekyaŋŋaana wali nga twakaagalana okubeera nti obumogo nali sibulaba oba nali nga mbulaba naye nga neerekereza, omulamwa gusigalewo. Naye abasinga oluvannyuma lw'omuntu okutegeera munne wayiseewo akabanga, olwo obumogo butandika okuvaayo, ne ke yali alaba luli n'akabuusa amaaso atandika oga nti tolaba wakoze kino, ofaanana bw'oti, ye empisa zo ziri bwe ziti, naye ng'ate oluusi okusooka byonna byaliwo. Abamu bambi kibi nnyo ne bamaliriza nga baawukanye, famire nezisasika, abaana bambi ne basigala ttayo, baagala okubeera ne maama, baagala okubeera ne taata nga bali wamu, bwe bafuna bambi taata, maama tebamufuna, ne bafuna maama tebafuna taata, bambi ne bawangaalira mu mbeera ey'obulumi. Abakyala bennyini bafuna obuzibu ng'obufumbo busasise, n'abaami bwe batyo. Osanga omwami yali ow'obuvunaanyizibwa, ayina amaka ge naye ng'atandise kulonda kkubo, teyeefiirayo. Ebyo byonna bye twagala okubeera nti nno tulwanyisa, tumanye nti obuzibu busobola okubaawo, ne bwe bubeera nga bubaddewo tubukutte tutya. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala aya eri gye twakoonako yabifunza n'agamba nti nno wala tansawu lfadula bainakum, ti ne bwe biba embeera etabuse etya temwerabira the good moments ze mwayinako nga mukyayagalana, omukwano nga gukyabasaza mu kabu. Kale mujjukiranga ebintu ebyo ne mutaasa amaka ne musigalawo nga muli wamu, ebisigadde ne mubyerekereza bwe bibeera nga biganye okubeera nga biremye okubeera nti no mubikwasaganya. Naye njagala tutunuulire ensonga ezitera okuvaako obuzibu, ebintu ebyo okutabuka mu maka. Ate nazo bwe tubeera tuzitegedde tuyinza zigonjoola tutya? Abaffe bwe zijja nti kikutuuse kyabise, nedda, eddiini byonna solutions weeziri. Kakati katutandikire ku nsonga ezitera okuleeta ebizibu mu maka. Mu butuufu abamanyi bayogera ku nsonga ng'ensonga ezisinga ezireeta ebizibu mu maka enkulu ziri bbiri, naye ng'ate ensonga ezo enkulu ebbiri mwe muva ensonga nga 10 endala ezitera okugwawo mu day to day life ey'abafumbo nga bye bisinga okubeera nti nno bibatabula, bituwangaaliramu ne bitutabula. Katutandikire ku nsonga ddala enkulu ezitera okuvaako okutabuka oba obutabanguko. Ekisooka, ensonga esookera ddala kwe kubeera nti amaka gaffe tugajjamu eddiini. Amaka buli bwe mugatambuliza ku ddiini y'ensonga lwaki tetujja kowabajjukiza, lwaki baakubulira ani gw'owasa ani gw'ofumbirwa. Watugamba n'ogamba nti biri byonna biba biganye n'ofuna eddiini, tambuliraawo ebirala bijja kugoberera. Kaakati amaka gatambulize ku ddiini. Mu bizibu ebisinga okuleeta obuzibu mu maka, ekisookera ddala kyekyo
okubeera nti nno amaka tegatambuzibwa ku ddiini, tegali mu ddiini, buli omu yeekolera bibye. Amaka buli wegabulamu eddiini omuntu n'abeera nga kuba kati osobola okukola ekintu gwe omwami omukyala ky'omanyi nti takyagala naye ng'oli comfortable kuba omanyi takitegedde oba takirabye. N'omukyala asobola okukola ekintu kyamanyi nti nno omwami takyagala era kikyamu naye ng'era naye ali comfortable, omwami takirabye era takitegedde. Naye buli we mubeera nga mwenna mukulembeza Katonda n'ogamba nti wadde mwami takirabye naye kikyamu, wadde omukyala takirabye naye kikyamu, ekitegeeza Katonda ye akirabye. Ekyo kijja kubayamba okubeera nti nno mwewala ebintu bingi ebyandibadde bibaleetera okubeera nti nno mutabuka mu maka. Emitima gisigale nga giri wamu, okusobola okubeera nti nno amaka gakontinuwinga. Omukyala bw'onaayogera ku kugondera bba ng'alina eddiini oba amaka amanyi yakisomako mu ddiini ye, butya bwe bagondera bba tajja kugamba nti ze saagala kumanya, aba alina okuddayo ku ddiini, kubanga tatunulira bba yekka nti gwatidde, wabula akimanyi nti okugondera bbaawe kituunu mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Katonda yakimulagira. Kakati ekyo kijja muwa kubeera nti nno yeewala Allah subhanahu wa ta'ala byagaana, akola Allah byayagala, Allah byayagala okubeera nti naakolera omwami okugondera bbaawe ajja kubeera ng'atambulira mu layini, n'omwami bw'atyo ajja kwewala ebintu era Allah subhanahu wa ta'ala bye yamugaana nga bijja kubeera nga bikyankalanya obufumbo bwabwe. Omanyi nti waliwo amaka nga omwami n'omukyala tewali amanyi munne asaala ddi, oba abamu eddiini asanga munne ng'eddiini agirina n'amunafuyiza ddala n'agisuula. Takola. Bw'abanga mwami yali asaala ku makya, omwami mukyala agenda amumalamu mpolampola amaanyi nti naawe tolanga obudde bunyogoga nnyo, tolwala omusujja ye. Kakati n'agenda nga ayinza n'okulaga nti bw'osaala ofuna ki, onsinga kiyinza asigadde mu buliri. Kakati ebyo bijjira ddala eddiini mu maka. Naye omukyala bw'amanya nti esswala kitundu mu ddiini yaffe eyawaka, n'omwami n'akimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa'muru ahlaka biswalaati wastabir alaiha, nti abantu bo balagire esswala okusaala naawe esswala oginywerereko. Suratu Taha aya 10:32 Allah agamba nti la nas'aluka rizqan, tetulina kye tukusaba, tetwagala riziki, tetwagala obeeko feva yonna gy'otukolera. Allah yagamba nahnu narzukuka, ffe tukugabirira buli kyoyagala kiva gye tuli, ne Allah subhanahu wa ta'ala akwagalamu esswala n'okubeera nti n'omugondera. Kakati eddiini mu maka ejja kubeera nti eyamba. Omu ku basalafu salih ye yagamba, yanotisinga n'agamba nti inni la a'sillah, nti nze bwe njemera Allah subhanahu wa ta'ala ara athara dhalika fi suluki zawjati wa dabbati, ndaba obuufu bw'okujeema kwange kwenjeemedde Allah oba ekyonono kyenkoze mbulabira ku nneeyisa ya mukyala wange oba ensolo yange. Omukyala abadde ampuliriza, ngenda okulaba takyampuliriza, takyaŋŋondera. Ekisolo kyembadde njira nga ntambula nakyo bulungi oba ensolo yange gye neebagala, ogenda okulaba ng'ekyusizza enkola. Kitegeeza nti bimanya, omukyala amanya nti ono omwami nedda si mugonvu eri Katonda, lwaki mugondera. Nabwe kityo n'omukyala yennyini n'omukyala n'omwami bw'aba alaba ng'omukyala talina ddiini, tafa ku ddiini, ekyo kyokka kiyinza okuleeta obukyayi. Agenda okubaako byamwagalamu nti mwami nkolera kino, ng'omutima gufunye obukyayi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo abiteekawo mu bugenderevu nga kibonereza ekyamangu. Kyakuwadde olw'obutateeka swala mu nkola. Omwami Allah akukyankalanyizaako omukyala, takyakuwulira kuba naawe towulira Allah subhanahu wa ta'ala. N'omukyala Allah omwami amukututteko, takyalina kyakuwulirizaako kubanga naawe eddiini kati nga Allah subhanahu wa ta'ala yakikoze. Kati mu mbeera eyo amaka bwe gabeeramu eddiini n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, buli omu
tetugaana ebizibu bisobola okujja ebyandibadde bibaawula naye kiba kyangu okugamba nti tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala oba bino bitono okusinga ekinene Allah kye yatuwa eky'obufumbo ne mubeera nga mwerekereza. Ekyokubiri kwe kusuula obuvunaanyizibwa wakati w'abafumbo ababiri. Bino ebibiri bye twogerako bye bigenda okuvaamu ate biri 10 n'eziroza empagi enkulu. Bw'onyweza bino biri ebirala tebijja. Ate oba obitangidde ate ne bwe biba bizze kyangu okubeera nga obikwasaganya n'obiyitako kubanga omusingi munywevu. Ekyokubiri kwe kusuula obuvunaanyizibwa wakati w'abafumbo ababiri. Allah subhanahu wa ta'ala aya tugizeemu emirundi yalina ekigendererwa n'ekyama ekyekusifu ogamba nti walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'rufi, nti abakyala balina rights ku babba baabwe nga babba baabwe babalinako rights, wadde ez'abasajja zisukkuluma naye buli omu alina okubeera nga atunuulira rights za munne. Kaakati buli wobeera ng'otunuulira munno noga nti ndi mukyala awaka, kiki ekineetaagibwamu ng'omukyala ku bba wange, ebiki bye nnina omukolera. Abaafuna omukisa oguyitako ew'abasenga eddiini n'ekusomesa n'essenga n'ayongerako muba n'omukisa muteekeddwa okugukozesa. Abataafuna mukisa ogwo era mukyagulina, eddiini weeri ojja kwebuuza Allah kiki kyaŋŋamba ku mwami wange nti amugondere, kiki kyaŋŋamba ne basenga oba abantu abakulu abazadde basobola okuyamba n'emikwano egy'omugaso n'omanya by'olina okukola. N'omwami yennyini tasobola kwemalirira nti kubanga nze ssemaka byenjagala byenkola. Bw'oba tomanyi osobola okwebuuza ku mikwano gyo, osobola okwebuuza ku bakadde bo, osobola okwebuuza ku bantu abobuvunaanyizibwa n'omanya nti abakulu abakusingako nti obuvunaanyizibwa buno babukwasaganya bwe bati. Kati bw'onaatwala obuvunaanyizibwa obwo n'okolera mukyala wo by'oteekeddwa okumukolera, n'omukyala bw'anaatwala obuvunaanyizibwa n'akolera bbaawe byateekeddwa okubeera nti naamukolera, ebyo bivaamu essanyu n'emirembe mu maka era bibeewaza ebizibu ebiteebereka ebigwawo okusobola okubeera nga mubikwasaganya, kubanga buli omu aba amanyi munne kyali oba aba amanyi kikyalina okubeera eri munne. Kaakati obufumbo kizibu nnyo wadde ebyo weebiri emisingi muzinywezezza, kizibu nnyo okutambula nga bwe bumuwagala, kizibu nnyo kubanga era obumulumulu tebubulamu, ne shitaani ebeera ebalondoola ekola omulimu gwayo. Olwo hadithi eyansanyusa naye ng'ate yeewuunyisa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti shaitaani ennene Ibuliisu buli ku makya egaba emirimu eri abazzukulu baayo n'abaana gye banaakola olunaku, negamba nti gwe genda saandyagadde leero kulaba nga Haji Mpagi asaala, gwe mulimu gwenkuwadde mulemesa eswala. Ogenda okulaba ewuzi ogifunye nti ate oba kamala okulaba kapiira olugiraba oti nti ate wali omugenyi wansi ampise eswala neekuyitako ng'oli shaitaani akoze omulimu gwe. N'omulala n'emutumo awalala. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti olunaku bwe luziba buli shaitaani ijja n'eripootinga ewakabwejungire kiki kyekoze, nga buli emu eraba ekoze omulimu gwayo nga bwe bagitumye. Kaakati n'atandika obbabuza nti nze nkoze kino, omuddu wa Katonda namukwasaganyizza era leero tasobodde kusaala, waliwo yabadde ayagala okusaddaaka era nabimulemeseza, nezisoma. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba teri gwe bawa ranka ya waggulu na kusiima mirimu gye okujjako eya succeedinze okutabula abafumbo. Bazzukulu n'abaana ba Ibilisi bazeeyo baripootinze bagambye nti Mpagi leero tumulemesezza eswala tagisadde, n'oga nti awe basinga okuwa ranka eya waggulu. Naye abasingira ddala be baba batabudde abafumbo ne bagamba nti kati Mpagi ne mukyala we
batandise okulayika nti no bayita bali kabwanango tebwakyali ayogera na munne mu njogera gye bayogerangamu before nga bakeefuna. Bwe kiri ddala emirimu gyonna emirala shaitani ibuliisu agitwala nga gya bulijjo n'essola ya bulijjo, naye abafumbo okubaawula oba okubatabula gwe mulimu gwasinga okugabirako empeera n'agabaranka eryo yagukoze ku shaitani ziri ento oba abaana n'abazzukulu ba shaitani. Lwaki? Kubanga tayagala bantu kubeera nti nno babeera mu mirembe, ate essanyu lyonna kalibe lya waka lya nsi lya buli kimu liva mu ssanyu lino ery'abafumbo bano ababiri. Bwe bakwatagana ebirala bijja kugonda, bwe baba baganye okukwatagana baawukanye n'ebirala bijja kukyankalanya. Kati kukyankalana kyovola Ibuliisu alengerera wala naga bwenkyankalanya bano abafumbo ababiri ebirala nabyo bijja kukyankalana. Kale olw'ensonga y'okuba nti ensonga z'obufumbo Ibuliisu azirimu nnyo ne bazzukulu be, ensonga lwaki tukugamba atulabwa oba atuwuliriza omulungi nti bwe wabangawo obutabanguko wakati wo ne munno tokitwala nti alina kubanga yagenderedde, wabula kkiriza nti amaanyi ga shaitani gano nago gabeeramu. Omunno osobola okubeera nti nomufunira excuse naye akufunira no mutambuza ensonga zammwe ez'obufumbo. Naye mu nsonga ezitera okuleeta obuzibu 10 ze tugambye tugenda okuyitamu mu bufunze obudde nga bwe butambula, ekisooka waŋŋana ki w'abafumbo ababiri era ekyo kibalemera ddala, kiremesa ebirala, buli omu ng'alabira ddala munne nti tamulabawo. Kati ne waabaako ekintu kyeyandibadde amuwabulamu oba amuwaako amagezi, yennyini nga tannakyogera amanye oli tajja kikkiriza, tandabawo. Ate n'oli yennyini era ddala ne bwe yandikimugambye teyandimulabyewo. Kati n'otunuulira abamu nti atunuulira munne ng'alaba nga pasonalite y'enfu 10 ku 10 ayagala gikyusa. Olina buyinza ki obukyusa pasonalite ya munno? Naawe kennyini olina obukyamu bwetaaga gwe kennyini okwetereeza nga tonnatunuulira munno. Kakati eyo ensonga esooka etabulira abafumbo nereeta ebizibu ebirala ne bigoberera. Ensonga ey'okubiri ebeera lack of communication wakati w'abafumbo bano ababiri. Empuliziganya eba nnafu oba ebeebulamu oba bagikutula oba ebalema. Ekizibu kisobola okujja kyekimu mu families bbiri ez'enjawulo n'osanga oba oluusi n'ekimu ne kiba kinene ku kirala, naye abalina communication ennungi ne bafuna bwe bakikwasaganya ne kitasajjuka. Omu ne yeerekereza n'agamba I'm sorry ne kiggwa. N'osanga abalala buli omu ye kabaka, omukyala ganze queen n'omwami king, kubombi n'asobezza tasobola kukkiriza nti asobezza, afa nakyo nti nga mugamba nti asore. Kakati bali ebyabwe ne babitereeza ate oluusi nga bibadde binene okusinga ebyabano, bali ebyabwe ne bibalema kubanga buli omu alagira ddala nti talina kye yeeguya ku munne. Ekizibu ekibadde ekitono ne kigejja ate oluusi nga temuli. Kubanga bw'otunuulira obunene bw'ensonga gy'oliko pulojekiti y'obufumbo ojja kusanga abalala baawukanye lwa nsimbi, naye nga singa wayagala nsimbi wandigenze mu kampani n'ofuna omulimu n'okola obufumbo wandibadde tobwetaaga. Ekitegeeza okujjako mu bufumbo n'obusobozi bw'obukola awalala kitegeeza nti kino kikulu, tosobola kubeera nti nno obeerawo nga tekiriiwo. Abalala baawukana ku baana, ndabirira y'abaana, buli omu ayagala kyayagala abaana kye kiba kibateekebwamu. Nze omwana alina kusomera wano n'oli alina kusomera wano ne bagwa ddo ne batabuka, naye nga musobola okukkiriziganya buli omu n'abaako obuvunaanyizibwa bw'alina ku mwana. Omu n'akulembera mu kino n'oli n'akulembera mu kiri, buli omu ne yeebuuza ku munne ku buvunaanyizibwa bw'atwala. Abalala baawukana mu buvunaanyizibwa bw'amaka, buli omu ayagala munne yabaakola buli kimu, ye tayagala kuparticipatinga. Abalala baawukana olwa backgrounds ez'enjawulo, buli omu alina bwe yakuzibwa, buli omu alina gye yava. Ojja tosuubira nti ggwe
by'omanyi empisa ze wakuzibwamu ne munno z'amanyi ze yakuzibwamu kale kyetaaga time oli okwadoptinga ajje ku gundi okugamba ate mpolampola n'obuntu bulamu n'obukwata mpola nadda mu mbeera zo kisoboka ng'omuwadde akadde. Ekyokusatu ekitera era okuvaako ebizibu by'abafumbo bano kwe kubeera nti ensonga z'obufumbo oba ensonga z'omu kisenge oluusi okwesonyiwa ensonga z'omu kisenge oluusi kiva ku basajja n'abeera bize oba emirimu gye oba alina stress ze, oluusi kiva ku bakyala n'abeera nti oba yawulira takyakinamu bwetaavu kale oluusi bubeera obulwadde era bwe buba bulwadde munno omugamba ne mukyangwira ne mubujjanjaba naye abamu kiba nakigenderere nti nange kaakati kamulumi akole kyenjagala. Ebirala byonna osanga omusajja ng'asobola okubigumiikiriza n'atabivuunula bubi naye ensobi ezimu abafumu bano batabuka nga zivudde ku ekyo naye olw'okuba oli tasobola kuvaayo kyogera kaakati buli akasobi akatono ne kagejja buli kasobi katono ne kagejja nenga ensonga eri eri kale tubagamba nti mulina okukikwasaganya era nga mukimanyi nti kitundu kikulu mu bitundu by'obufumbo. Ekyokuna kwe kubeera nti abafumbo abamu enjogera ebabula buli omu naddamu munne nga bw'ayagala oba abamu omu agezaako naye ng'ate munne amuddamu bubi n'agumiikiriza ku ntandikwa n'ekiseera kituuka n'agamba nedda naye n'atandika n'agamba nti kale zaabika emipiira naye n'atandika omuddamu nga munne bw'amuddamu ekivaamu kwe kubeera nti nno ekintu kyabika ne babeera nga tebakyasobola kukwatagana. Ekyokutaano tekinologi mulungi gwe tulina yajja n'ebintu birungi weesanga nga tosobola kumwesonyiwa era yagamba I can't do without it nga ddala tasobola kyesonyiwa nti essimu bwemuvaako tabeerawo wadda wedda kaakati ebintu ebyo birungi era byengera bya Allah bye tulina okuganyulwamu naye tulina okulimitinga enkozesa yaabyo bireme kukosa project ene nnene gye tuliko ey'obufumbo. Naye osobola okusanga omwami awaka 24/7 abeera ku ssimu talinaayo kadde n'akatono akasobola okulimya ne mukyala we oba abaana bo ba famire ye. Ale kati twatandise okolera ewaka wakava mu meeting eno ne baleeta endala ebyo munno omutegeeza n'akitegeera nti munnange si mweno gy'olaba nyina emirimu gyenkolerako n'akitegeera nereme kufuuka nkola ye ate bw'osanga omukyala nga ye wa TV oba binigeria oba biyindi kugambye abirina byonna nti okuva ku 3 paka ku 4 kiyindi okuva ku 4 paka ku 5 kinigeria okuva ku Filipino byonna ng'abirina kakati n'abulirwa ddala obudde bwa bbaawe n'abulirwa ddala obudde bw'amaka wadde obudde bw'okufa ku baana. Naye ate ekisinga obubi ku ekyo ate be beetinkuulira mu simu z'abannaabwe osanga bantu bangi bafunye ebizibu naye ng'ebizibu byabwe masimu. Omukyala ayagala okumanya biki ebiri mu ssimu ya bbaawe ate ali so suspicious buli kyala bagamba nti oyo akwana oyo mukazi oyo biki kaakati ogenda okulaba nga buli waafuna ka chance omwami agenza okunaaba nga agwa ku ssimu waliwo omwami ye bwe agenda okuwulira ng'essimu ekaaba essimu ye ng'agenza okunaaba n'atya n'agamba tabanga akubye ate omukyala ali ku buliri yadduka n'ebyovu bambi n'ava mu kiyigo n'agwa n'essimu teyagisanga. Naye lwaki oteekawo embeera eyo kubanga ayinza okuba bambi ng'omulowooleza naye ng'ate talina kibi mu ssimu ate nno oluusi abakyala basesa omanyi bw'ayinza okwagala okukebera essimu yo naye ng'akimanyi nti bali babiri oba basatu kakati aginoonyaako ki ayagala kulaba byokomunikatinga ne munne lwaki talaba byokomunikatinga naye kale ogwo nagwo muze mubi abakyala ate be basinga okukola. Kakati ensonga ey'omukaaga ye selfishness omuntu abeerawo nga yeefaako yekka kale abeera nakyemalira naye n'okweyagaliza yekka
tayagala ye ebibye ayagala omukyala bwakomawo omukyala kacyayi simanyi ekyeggulo mu time biki naye ye bw'omubuuza ye byalina okukolera munne ekyo tomubuulira n'oluusi mukyala yabeera bw'atyo omwami 100 ku 100 amulekedde mukozi naye asigala ayagala ebibyo omwami nze sirina lugoye lwa Idi mwami sirina bizigo mwami naye ng'ate ebisigadde byonna yabirekera mukozi ekyo nakyo kireeta ebizibu. Ekyomusanvu obutafuga busungu. Mulimu abafumbo nga obusungu bwabwe bwa ttumbiizi bujja mangu kwegamba naako ne bumukozesa ekintu ekikyamu tetugaana buli muntu asobola okusunguwala naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza bw'osunguwala okola tinaga la taghdab omusajja amubuuza Nabbi naamira nti tonyiiga naamira ekirala tonyiiga naamira ekirala tonyiiga nti byonna byonna tonyiiga kubanga Nabbi amanyi ebisobola okuva mu busungu naddala obwo bw'ettumbiizi obutaliiko mulamwa kakkanya obusungu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu omuzira si yamegono n'oli buli amusala mu maaso amukuba n'amumegga wabula yasobola okontrolinga obusungu mu kiseera kyabwo. Kale tugamba n'ekyo mukuuma obusungu olw'obulungi bwa famire yammwe. Ekyomunaana kwe kufu buli omu abafumba abamu asuubira munne omukolera kyayagala nga takikomunikeetinze oba takimugambye. Gobadde tomanyi mbu nno njagala kino kugamba ye bwatyo gwe totegeera basajja bano bobeera nabo tebagulira bakyala baabwe bizigo naye nga gwomanyi otya nti byaweddewo naye ayagala muli gwe okuba nti omulaga nti omwagala olina kubeera nti gwomuyiiza ate bambi oluusi si mutima bino oyinza okubaako ebirala ebikuttutte obwongo ekyo abakyala bakikola n'abasajja bakikola naye nakyo kireeta ebizibu. Ekyomwenda obwesigwa okuggwa mu maka kakati weewalanga nnyo omufumbo okukola ebintu ebiviirako munno okubuusabuusa. Oluusi bambi ayinza okuba nga tasobola kugamba akutya bw'aba mukyala naye nga engeri gy'okolamu obuukabuuka oli musajja mukulu wa kitiibwa olina abaana olina abakyala naye ng'engeri gy'ogiramu agandi ono ate kati asimanyi ali ku side d toli settled ng'omusajja omufumbo bwe yandibadde. Abaami babikola n'abakyala babikola naye mwewale nnyo okukola ebintu ebiyinza okutta trust oba obwesigwa buli we bufa ebiddirira biba bibi. Ekyekumi gy'emikwano gyetubeera nagyo. Mukwano ki gw'omusajja omufumbo gy'olina okuba nagyo? Mukwano ki omukyala omufumbo gy'olina okuba nagyo naddala nga girina influence ku maka gammwe oba ku bulamu bwammwe? Abakyala bangi balungi naturally naye obufumbo bubalema olw'emikwano emibi gye balina. Abamu abeera n'omukwano nga tegumwagaliza abamu si nti tamwagaliza naye kyamanyi kwegamba ye ebibye lifestyle ye ayagala mukwano gwe gy'aba akoppa naye ye si mufumbo mukwano gwe mufumbo oba bombi bafumbo naye ye oli awangalira mu environment nkyamu yabwononefu gy'ayagala okusika ne mukwano gwabeeremu. Abasajja babikola n'abaami babikola n'obeera nyina mukwano gwange gwe mmanyi ayina mukwano gwe oli yamutta musajja wa kitiibwa agamba ayina ensa eddiini agirina naye munne engeri gy'amuvugamu agenda namugamba nti nafunyeeyo nno nze nafunyeeyo girlfriend naye ayina mukwano gwe nkuleetere n'abeera nga ye life gy'amutambuliza. Weewalanga nnyo omukwano omukyamu kubanga tegukoma kwonoona amaka go gokka gujja kwonoonera amaka ne gujja kwonoonera eddiini. Ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba almaru ma'a man ahabba, omuntu abeera ne mukwano gwe gwobeera naye ku nsi gojja okuba naye ku nkomerero. Bw'oba ne mukwano omulungi ajja kusika kuzza mu ddiini ogondera otya Katonda otereza otya amakaago. Bw'onaabeera n'omukwano omubi naye gyakutwala mbeere nga muyingira mwenna omuliro waliyadhu billah. Kati ebizibu ebyo tubivaamu tutya? Mu ddakiika 3 programu eno ekomekereza mbadde nsaba ombire. Kakati ekisooka amaka gaffe tugazzeemu eddiini.
ekyokubiri mu bufunze buli omu yeekebere kikyoyagala kikolerwe naawe kikolere munno oyagala kuyisa bulungi naawe munno muyise bulungi ekyokusatu temugezangako okuleka ebizibu ne bikuŋŋaana mulyoke mubisolvinge ekijja kyemusootinga communication temugikutulangawo mubeerenga muwuliziganya okusobola okubeera nga mumalawo ebizibu mufunengayo programs ezibagatta bwe baswala nogaa nti tusobola okusaalako subuhi ffenna ne musaala kirina amakulu mangi oluvannyuma lw'esswala muyinza okwogera ebigambo ebibiri ne mwejjukanya ku ddiini oba kale n'ebyeddiini kubanga eddiini tugigatta n'ensi tugitambuza oba mupiira gwe gubagatta ne mulabako mwenna oba kale mulabyeko kafiri mufulumyeko kazannyo mufulumyeko awutu nakyo kyetaagisa kaakati ekirala kwe kubeera nti nno ekkubo bw'obolanga ebintu biganye funa kyusa communication tewenywereza ku kkubo limu ebirabo bikulu nnyo mu kutereeza obulamu n'embeera ng'ekyankalanye munno olaba anyiize genda omugulire karingi okaleete asooka atabuke nti olabika by accident gwosobola n'okungulira gift gwe olabikwadde ogitwala wala n'ekigwamu ebyo ebigambo ekigambo sore okwetonda n'ebigambo ebirungi kikulu mu bulamu ate n'ekirala kugaako kizza embeera tolina kyofiirwa ofiirwa ki bw'ogamba bwetondera munno ate ng'oba obadde omusobezzaako oba naye okubeera nti nakwetondera ebyo byonna tubikoze naye biganye obukodyo bwonna tubukozesezza twewale nnyo talaka kyekiba kisembayo oba divorce oba okwawukana mu bufumbo eddiini yatuwa amakubo mangi getusobola okutereeza embeera biganye paka Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka n'okugamba wa in khiftum shiqaqa bainihima bwe mubeera nga mutidde embeera we batuuse mulaba nti bagenda kwawukana fabathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha waakiri mutuma ababaka saidi y'omukyala waveeyo omuntu ne saidi y'omusajja waveeyo omuntu ensonga bazituulemu temukweka bintu ku mitima muvaayo ne mwanja ensonga nogaa muno munnange kino kinyiiza mpola mpola mu bukkakkamu ne mu mbeera gy'olaba nti ajja kubeera nti nno agikkiriza kale embeera efaananako bwetyo Allah agitukingirize Allah atuwe obulamu obulungi atuwe essanyu mu maka gaffe abaami tumanye engeri gye tukwasaganya amaka mu bukkakkamu mu buntu bulamu mu bwetowaze n'abakyala bamanye engeri ki gye bahandolingamu ba gye bakwatamu abaami baabwe ne bw'obanga oli mukulembeze naye manya nti oyina bbaawo ate mu maka baawo ye mukulembezeewo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atuwe emitima emirungi egiwuliriza ebigambo bye ne gibigoberera nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obuntu bulamu atuwe obukkakkamu atukumire amaka gaffe nga gassanyu olubeerera atuwe ezzadde eddungi lye tujja okuwangaala nalyo ku nsi mu bulungi n'enkomerero tubeere mu jjana ne famire zaffe walhamdulillahi rabbil alamin tweyanzege